abagoba ba taxi bano wamu ne bakondakita baabwe okuva mu mbeera babadde baagala kulonda bakulembeze ba kibiina kyabwe abajja. Balumiriza ssentebe waabwe abaddeko Richard Nsibambi okuba nti abadde asusse okubeera nakyemalira. Sereza Fazila bankanyisa okubaza omutaka mu buyinza tatuwadde bwenkanya bonna mu kizibu kya ssente ku ssaawa lwe twogerera tuli ku nsonga ya kulonda oba yagala oba tayagala ate ng'ateekwa okugenda. Wabula mazima na bwenkanya kiyamaani waffe tumulina ze difensi we. Abasajja bano bakoze effujjo ku luguudo era poliisi ekakanya obujagalalo ye bakomyeko. Balagiddwa ensonga zaabwe okuzitwala ku kitebe ky'eggombolola gye basisinkanya RDC abakkiriza okugenda mu maaso n'okulonda nga babadde baagala. Tujja kubaleka mulonda agenda kulonda isibeerawo njagala tukole ekintu funa tuli ba Luganda kimale mu mukwano oba kuyakalulu akkirize. Okulonda kugenza okuggwa nga ssentebe abaddeko Richard Nsibambi amegeddwa. Nsibambi afunye obululu 6 ate munne Robert Ssuuna bavuganya afunye obululu 8 n'aba nga yawangudde obwa ssentebe. N'olwekyo ntwala omukisa guno ng'akozesa obuyinza obumpeebwa okulangira Ssuuna Robert nga ssentebe owa Mityana Kampala State Welfare Management Committee omulonde. Oluvannyuma embeereze mu nteeko baba ne badda ku mirimu gyabwe era bugenza okuwungeera ng'ebyentambula biteredde.